نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جاءته سهلا اللهم ربنا اجعل أمورنا كلها سهلة وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أوليكم بال FM تكون مسام كنا زماندا يقول حلي منتوابري جو ماني ندوزي شيخ حسين مونغي olunaku lubeera lwakubiri naku z'omwezi tuli mu kiro ekikeesa olunaku olwokuna omwezi ogusookera ddala mu mbali yaffe y'obusiraamu omwezi ogwa Muharram. Twongera bajjukiza nti omwezi guno mukulu nnyo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala naddala nga tukoleddemu emirimu ekisinga okuba emirungi naddala okusiiba. Era Aisha radiyallahu ta'ala anha maama waffe atugamba nti saalabako ku Nabbi sallallahu alayhi wa sallam ng'asiiba olusiiba oluyitirivu okusinga we namulaba ng'asiiba omwezi ogwa Muharram. Bw'oba alina obusobozi nga Allah akwadde okumukisa ogusiiba obulamu bukyali bulungi okyakwatagana n'okulwawo okulya beera nga oyingira mu programu zizo okusiiba naddala ate gwe tasobodde lunaku ku lunaku tasobodde lwakuna lwa balaza lwana nnyo olabe nga olunaku olwa Ashura olabikira mu banaalusiiba biidhinillahi ta'ala. Nkakasa weekend etandika insha Allah yinza okuba lunaku ndoza lwakubiri biidhinillahi ta'ala. Lukusange nga tosiibye At-Tasu'a olw'omwenda n'olw'ekkumi oba olw'ekkumi n'okuneerumu kubanga kyekimu ku biraamu ebyasigala ebigambo nabyo byali asuubiza okukola ne Allah n'atawa mukisa kubeera nga awangaala bbanga litookayo oba lyeyongerayo. Nowekityo alina ku busobozi tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga akwanguyiza obeerenga osiiba. Gwe atalina busobozi bulowulira nti waliwo okusiiba nga tosiibye kyolina okumanya ekiddako kuba kuliisa asiibye. Yadde munnange Sheikh Omar abantu abamu okuliisa bamukwata mu Ramadani mokka era bwemugamba nti omusajja oyo yasiibye mande musiibule asiiba atya nga talina kyakulya naye mu Ramadani takibuuza naye ku nnaku zino endala alaba abuuza asiiba muntu asobola okusiiba nga talina kyanakwana asibukira n'oli Nabbi sallallahu alayhi wa sallam gwe yagamba okusiibulula teyategeeza nti mu muyambe talina kyakola ki talina kyakulya obula kyali kiyambako gwe atasobodde kubeera ng'osiiba okubeera nga owenyagira n'ofuna ku mpeera ezo yasiibye. Nabwe kityo abalina ku busobozi bw'okusiiba tusuubira osobola okubeera nga osiiba nawe ofune ku bulungi bw'okusiiba ennaku enkulu ezennungi bwe zityo. Twakulisa kuba gye mubadde tubebaza mu nnawuliza baffe abalungi betuwangala nabo butambula nabo okuviira ddala bwetwatandika olusomo lwaffe luno olwa emmali y'abasika paka mu kanyomero ketutuuseeko ak'omulama okugamba nti baani abo abatakkirizibwa kubeera nga basikaŋŋana bakikityo basikirangana mu nnyo Oluganda Sekambo wansingako era atera okuntereezaamuko naye nange era nnyinamu nsingako oli yagamba nti mugamba simanyi Luganda bwenjogera Oluganda ngwamu kugamba mune mu kibuuzo kindi kyeyabuuliza mwenyini mweyagwira yakamba bwenjogera Oluganda ngwamu naye nze olwange alhamdulillah situuka ku ddaala eryo ngezagezaako twatunulira abantu abatakkirizibwa kubeera nga basika oba mu bintu bigaana omuntu okubeera nga asikira omufu. Sheikh atusomesa al-ikhtilaafu enjawukana oba okwawukana mu ddiini baani abatakkirizibwa kusikira ono musiraamu oli si musiraamu. Era netuvaawo nga tusigaza akanyomero akaalimu ekibuuzo ekigamba ate bali abakwataganya eddiini nga si basiraamu bo bali batya. Nsuubirawo Sheikh wetwakoma era twali tulina okubeera nga tutandikira twebaza munna abaliko okubeera ddala paka kati ate era abaliko inshallah. Twongera bajjukiza abasibi yangu Dairy Supply bano ddala mu kubeera nga bakuwa amata amalungi ddala bakwebaza okubeera nga weewaayo okubeera nga okwesa amata agasinga okuba amalungi omutali mazzi. Oyagala bongo oyagala muzigo oyagala kusuubula bagamba genda ku ofiisi enkulu Nateete ate gwe ali ekibuye n'amasuba amasanafu Kasinkabuwa Nsanji Kibumbiro Kawuku Katwende Jwamu n'Ekireka nawe osobola okubeera nga bakuyambako osobola bakuya ku 0728 ojja kuba nga bafunye bulungi abasibyangu Dairy Supply. Maka Madina Haji Services bano ddala mu kwasa emikulu gya hijja na umara bongera okutegeeza nti ofa ya August yasembedde dda
ku milioni 4.5 zokka. Tegoyagala okuyitako Dubai ennaku zo zijja kuba 3 bagamba n'abasasula $7,700 ogenda okukola umrah ate bw'oba okomawo etireke Dubai. Awa September sasula $2,800 $8 nawa October $8 November $8 December nakeera okusasula ojja kubeera nga osasula $1,600. Bongera okutegeeza genda ku office zaabwe enkulu awo ebutikkiro ojja kubeera nga wafuna bulungi. Bw'ayagala okusawaayo omwana we ka surprise bagambe $3,995,000 mu January so okubeera nga otwala omwana we. Bakubire ku 070M 81800 oba 070M 866 ojja kubanga obafunye bulungi aba Madina Haji Services. Superstar Primary School somero lya dini boarding liva nursery pa primary 7 isomesa dini mu nebyensi bayonjo ddala n'environment mwana wa asanidde okubeera nga asomeramu ate n'abeera byasoma bimwanguyira. Bongera okutegeeza nti basanga oseta mukolo kilomita 10 kuva ku Kampala nya highway bakubire ku 0702 1055 oba 0752 79745 ojja kubanga obafunye bulungi nnyo aba Superstar Nursery and Primary School. Prestige Margarine Shaji wa Mulembe omese migati ababekeri namwe abagenda ku mikolo mu yuniwo akekereza ate nga bei ntono. Musanze kusoma kisine amaduka akuli okumpi ate gwali mu kikobo genda ku Chapa General Enterprises ojja kubanga omufuna bulungi oberenga osubula. Mwena ate abaana abawala sakona abalenzi abagala okwetaba mu program entabiro omuvubuka ku PAL FM kuva ku ssaawa 11 paka ku ssaawa ofasawa 10 paka ssaawa 11 ku Lwomukaaga bagamba nti jangu oberenga wetaba mu kubeera nkubaganya ebirowoozo era kuba wabwerere nnyo okwetaba muteekateeka eno wewandiise ng'oyita ku 0753 23 ojja kubanga owandiisibwa bulungi nnyo. Awo nno nkakasa gwenna badde anoonya ekitabo kuba twagamba ono Faraidu Yesu wakwata mutwe omanya abantu ayinza ogamba nti Sheikh byonna byayogera nkyabijjukira naye Faraidu abatannatuuka wakati nga ebyasoose bisanguse nawe kityo abadde anoonya peeni n'olupapula beera nga obisikayo bikkulawo tugenda kubeera nga tuyingirya ddala mu kirasi insha Allah taala. Sheikh naam Sheikh nkakasa abantu bakulindiridde dda naye nga tukwebaza ssebo enteekateeka zonna twali Makka naye ng'emmaali y'abasika tokuuliro gigaba bulungi alhamdulillah era kakasa bukakasa naam abantu kati abasinga niwabeera muwalimu niwabeera yakatandika asooka okubaako n'entandikwa singa bimukyukira omanyi benja okukyuka ne batunatula bati mu kikanga mu ddiiro gwaliwo yekayika ategeera eddiini ne bagamba nti ye tufa ky'okunoonya seeka akyali ebutambala omwana waffe ono gwe twasomesa waali alhamdulillah nkakasa bwaba teyeeganye bye yasoma asooka okubaako byalaŋŋamye ebisooka imamu agenda okutuuka ng'amaze obabuulira ani asika nani atasika nga waliwo ekitambula nga abaddeko byannyonnyola ebisookerwako naye oyo nno omanya abadde afollowinga program yaffe nga bwetambula. Naam Sheikh. نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. twongera kumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala nanyini matenda amajjuvu akyatuwadde omukisa oguyimirirako era ogutulako emabega g'emizindaalo tusobola okubanga eddoboozi lyaffe tulisindika eri obunyomero obw'enjawulo obwensi eno eddoboozi ngirituuka ne tusaba Allah ekitiibwa yonna gy'asobodde okubanga bw'ati alitutuusiza libeere lya mugaso. Manya n'eddoboozi Maro Suleiman Kasule bw'atyo Sheikh nga bw'ayanjudde alhamdulillah tutandikirawo wabula era kansooke nakukubiriza bannaffe abakatweyungako omanyise balolukya wabaawo abeyunga ku program tubagamba nti omukutu weeguli gw'osobola okuggyako byonna ebyakuyitako ebyasooka ate no tegugasa bokka bali ku radio wakimanyi n'abaana abasoma thanawi gubagasa abaana bali mu masomero aga thanawi nga basoma A-level theology anti byo bisoma Faraidu bamusoma akati bagamba insha Allah abalina access ku masimu ddala nga bazeewe waka mu kifo ekyokutinkuula ebirala ebitalina makulu wakiri ate weeyongerako obukugu mu kubeera nga ate oba oliawo oyongera okumanya ku irimu eno biidhnillahi tabarakahu wa ta'ala ne tugamba nti genda subscribinge mu Luganda bakiyita batya subscription
byachuka byachakali cha Uganda gendo barakallahu fi gendo subscribing nga Sheikh bwagambye kati cha Uganda gendo subscribing wali akamyufu obokona okone ku kade ne comment sobolo gisa by the way no nebibuzo sekandoza abantu bali debaita ku mukutu ogwo muntu asobola okusaaya ekibuuzo tufuna notification samo busa nti inheritance in Uganda bajja kuletera mukutu ogwo wenzo okusaako Islamic Inheritance Consultancy in Uganda mukutu kujja sobola kubanga to followinga ekyo nga tuvuddeyo nyongera eroba kubiriza sebo office weri abagalo ku consultinga okubuuza manyi twogera Luganda luzungu oba luzungu Luganda nga seeka bwaga nti ndaka twabichanga twabifuula byafuuka byebyo na kigambe kyachuka alhamdulillah nawe tutuga nti wali ekawembe biidhnillah ofisi ya feweri ne bitundu ebyenjawulo wa Sheikh Saini Gundi na bingo na bingeyo Kisozi ate wakiso office tuzirina insha Allah mujje mberenga bamutamu consultinga musobola kubanga atobuli amumanya ebikwatagana ku ilimu eya faraid nga Allah subhanahu wa ta'ala wiyajite matema wamune nyinyonyole yombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam outuvuddewo tugenda kutandikira ku gonna ku lwalero Sheikh gwayanjudde kubange mabiga ka utubadde tunolira bannaffe abedini yaffe y'Obuisiramu nga tujja tutunulira awali wakati w'abannaffe abasiraamu n'abatali basiraamu abaffe omusiraamu abanga yeyafudde n'abanga asangiddwa mu layini y'abo abateekeddwa okufuna ku maali ye nga mulimu abatagatta naye enzikiriza tukimaliriza tutya twabiraba ne tulaba nga abamanyi bonna bakikuba ne tuvaayo ne tujja ne tulaba kye tuyita ebyenjawulo ebyalondobebwamu nabyo netubiraba nakuza musomo gyaffe giyise ne tumaliriza nga abamanyire bakigaana nga bagaa tekikkirizibwa tekisoboka ne bakigeraageranya ku Luganda ate Oluganda lw'amaanyi bwekiba nga bagobye ow'Oluganda olwateggwa talinaako kakwate ku mufu kitegeeza ateggwe mimbabi awula okubanga ogobebwa ogo wali badde osooke naddala ku lisiti okugobebwa ekyo ne tukimaliriza twafundikidde nga tugamba atali wa dini wanzikiriza ya mufu ku saidi y'omusiraamu mufu waffe yafunde musiraamu naye atali wanzikiriza ye kobeerani tolina kantu komufunako ekyo twakiwunzise bwe tutyo kale nno bwe tuvaawo ne tugenda ate ku mulundi guno olunaku olwaleero ku nsonga egamba nti hal yatawarathu al-kuffaru idha ikhtalafat adyanuhum min ba'dihim al-ba'd هل يتوارث الكفار إذا اختلفت أديانهم من بعضهم البعض يتوارثون بنفبنا بتلي بالسلام nga banzo kubanga wili abafanaganyija enzikiriza yabwe obanga yanjawulo basikiragana oba nedda awo mulama we gukola ki awo no musiramu taliwo mube tugenda okwogerako awo omusiraamu takola ki taliwo kuba ye twamumaze nga tugeraageranyiza n'amadiini gonna kati saawa zino ensonga eri ku saidi akapiira twakakanyuza eri bannaffe ab'eddiini etali yabuki yabuisiraamu atugamba wano nti ittafaqa ahlul ilm ala anna alkuffara idha kanu ala dinin wahidin kalyahudiya au nasraniya fa innahum yatawarathuna fi hukmi alislami abamanyi batugamba nti abannaffe abatali basiraamu abatali mu ddiini ya Buisiraamu bwe babanga bagatta eddiini yaabwe nga abanaswara bwe tuyita abanaswara kubanga eno ddiini yali samawiya ddiini yava mu ggulu oba nasraniya au yahudiya oba abayahudi Judaism bagiyita Judaism bwe kibanga abantu abo eddiini yaabwe nga yeemu ng'eyafudde mu Yudaya noli gwagenda okumusikira mu Yudaya tewali nsonga lwaki tebasikiragana ekyabamanyi bakyegattako kyekimu ne wano nti nasraniya ndowooza mu Luganda tukiyita abanaswara si bwe kiri tekiinaayo description ndala nti abanaswara biba Isa alayhi salam bw'abanga omunaswala ye yafudde lwakuba nate kati bw'ogenda this time round bw'ogenda okubyetegereza birimu kalumanywera omanyi waali anti kati omuntu agamba nti nze ndi mu Christianity n'obuuza Christianity kyeki
yeddiini kye oba kitegedde Christianity bagitwala okuba nti yenna akkiririza mu Yesu oba kategedde bulungi omukatoliki mu protestanti mu Seventh Day yenna gamba nti zindi munzikiza ya Christianity kuba babigatta bakola kituyita coalition ne bagatta nga balina federation erinnya libagatta bonna nga bwe bagwa kati twebuuza abaffe omu Seventh Day bwofa omukatoliki ajja nakusikira oba omulokole bwafa ani omulala omuprotestant anajja namukola ki namusikira bwe kimu bwe kitu relax ne opposite way bwe kitu twagala kubanga tukitunulako ndolo kyabamanyi bo bakyegatta ku neyoga nti afa bwabanga abadde munaswara asobola okubanga nga afudde nga munaswara nga nona asigaddewo munaswara basikiragana bwabanga abadde muyahudi nga nona asigaddewo muyahudi era bwe kadhalika basikiragana idha wujida sababu al-muqtadi lil-irithi bainahum singa wasangibwawo ensonga ekakasa oba ekwatagana n'amateeka agaabwe agakwatagana ku by'obusika ebyo no twabiraba ku mulundi ogwaggwa bwe twali tukola introduction simanyi oba okyagijjukira nga tugamba nti atawaruthu qabla al-islami ne tulaba atawaruthu fi twatandika ku ahadi Firauna netulaba Yunaniya netulaba Yahudiya netulaba Nasraniya netulaba inda al-Arab qabla maji al-Islam ezo natwazira ba uhud zitwasobola okugezako kulaba nga tuziraba mu busiko bwaliwo olubereberye era netulaba kuti abo ebeeyisa kati n'essaawa zino bwe banga ebimu bikyaliwo tulabe nti abafe bano bannaffe basigala bakyasikiragana oba okusinziira ku mateeka gaabwe nga ge bagoberera waliwo ebikkiriza bannaabwe abalala okubasikira oba tewali kusinziira ku ekyo au wujida assababu almuqtadi lilirithi bainahum wa min aladillati fi dhalika obanga basangiddwawo ensonga esobola okubanga ebagatta mu mbeera y'amateeka gaabwe ge bagoberera katundulira obujulizi wammanga wano okugeza qawluhu tabaraka wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala atugamba walladhina kafaru ba'dhuhum awliya'u ba'd agamba nti walladhina kafaru ba'dhuhum awliya'u ba'dhin abannaffe abo abatali baddiini ya Buisiraamu bo bokkana bokka be basinga obulungi eri bannaabwe okusinga abalala illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir bwe mbanga temukikoze mmwe abakkiriza takun fitnatun amakulu bwe mbanga abake bobo kaboka bali befaako nga bo era tebasobola kusembeza musiraamu wantegere bulungi nga munnaabwe waali kubanga lwaki si wanzikiriza yaabwe naye ate mwe munaabanga nammwe abasiraamu nga nammwe mulinamu ak'okubanga musosola bannammwe basiraamu bannammwe omategere bulungi ne mubaleka mu bbanga nga tebalina bye bayinza kwekwata takun fitnatun kigenda ejja kusigala nga kigezo gye muli buzibu bwe mujja kuba bwamwemolekedde omategere bulungi ate wa fasadu nga bisi kyekyokka n'obwononefu bujja kuyitirira ekitegeeza nti omusiraamu gw'oteekeddwa okusooka okukwatako ku mukono ye musiraamu munno kyekituufu kubanga ekyo nze kino sigamba kusosola nti madiini nze nina mikwano gyange bangi si basiraamu naye tunyumya ku nsonga ez'enjawulo tugenda tunyumya ku nsonga ez'eddiini era njala tutumirako ku bannanga batera okubeera awo ekawempe ninawo abasajja bange bentera okwogeza banzikiriza ndala mulimu abaprotestante mulimu abalokole mulimu aba Seventh Day n'abalala naye tugenda netwogera ku nsonga ezikwatagana ku ddiini oli yaŋŋamba nagamba nti seeka nkubuulire tolaba nti oli awo konze wangi nti naŋŋamba nti nze kino nkubuulira wadde oli mukwano gwange nkumanyi ne bamala bakuteekawo mukalulu oba kapa pulezidenti oba kyeyamaani ne batugamba tulonde sisobola kawa musiraamu wadde oli mukwano gwange nengana kukola ki sisobola kakuwa gwe omusiraamu wakiri nkawo omulokole ngawo nsonga ki ate nakugamba ki ani kikiri Allah nkukasansanga Allah yagambye kubanga ba'dhuhum awliya'u ba'dhin ontegedde bulungi kati sokola benjiri
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى exactly ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى وإن اتبعت حتى ملتهم ولما نبغوبرira milla yaabwe era batuuka ekiseera ne bakusosola kubanga aguwa veero nza n'okubanga wakola ki kakati wano wajja leeti kakati kyegamba olaba ne bana ab'enjiri oyinza okusanga omusiraamu nga abadde akola omujadala n'abatali basiraamu oba balokole kisinga nnyo okubeera ku balokole n'abasiraamu kati oluusi nababeerawo n'abakatoliki naye omushiriku asobola okujja omushiriku yaani yewessabo omanye omushiriku oyo naye akootinga ajja mu bayibuli era akuleetera emizimu n'emisambwa nga byonna abi-extractinga mu bayibuli n'akulaga nti naye ayimiridde ku bayibuli era yemunywezaawo kubanga akola ebyo byakola naye bw'ajja nga challenge ebadde wakati w'omulokole n'omusiraamu ne kiba nga omusiraamu abadde atekinze over ne bakwasa akazindaalo ono omushiriku n'atandika okubanga asoma byasoma ebyo ate badde mabega we bamuwa ne bayibuli n'asoma ne mu ngalo ne bakola بعضهم أولياء أنت تيشو بعضهم أولياء بعض كمانغا بوبا ينجي bakwataganira obo kategedde bwe kiba kyakulwanyisa musiraamu awo bo amaanyi bagakola ki bagagatta wamu kati kyekyo kati idha lam tusaadu yani saidu anfusakum bwe mbanga temusobodde mmwe kuyambagana mwenga mmwe takunu fitnatun wa fasadun kabir mwate mbanga musinawo mwesulide ugwa nagamba nembanga temwefuddeeko kitegeeza nti akazibu kemwe akabenje kemwerekedde kachi kanene ira kamanyi tayib obujulizo bula ku nsonga eyo wa an Zaid bin Thabit bin Haritha حديث ابو زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه انه قال يا جامبا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم يا جامبا يا جامبا ebigambo bino wamanga yamgamba nti atanzilu fi darika bi Makkah hadithi twagira bakongera reporting okuba nti Usama yagireta naye era bagirese ne Zaid ibn Haritha ngabuza nabbi ku nsonga yemu nti atanzilu fi darika bi Makkah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hal taraka lana aqil min riba'in aw dhurin Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqal nti yali ava e Madina ngayolekera Makkah naye mukugenda olugendo lwe bali bagendamu la atadhakkaru jayidan imma kanati inda yani nafsu sanatin yani waqa fihi yani sulh al-Hudaybiyah obagwe maka gwe gumu endagano ya Hudaybiyah gwe yakola ki gwe yakolebwa naye mukasera ko kubanga bali muteekateeka za kugenda Usama bin Zaid yabuza mu hadithi mashhur ngane no bajirese ya Zaid ibn Thabit ibn Harith abuza nti Rasulullah atanzil fi dalika bi Makkah kuba tushima bulungi nabbi yakulira Makkah bwakulira Makkah yalina bu boys quarter ndo bayita bu boys quarter moya wangaliranga ewa kitawe Abu Talib kuba bali bamulekera Abu Talib uvunanyizibwa okubanga alabirira Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye mukasera ko kusenguka okuvaayo mutoche ezaaliwo nabbi nagende e Madina abuyumbo bwo bwasigalawo biki ne wajjawo n'obuzibu wakati wa basiramu nti waliwo okukubagana okwali waawo wakati awo kakali abasiramu babafulumiza Makkah n'ebirala Malia ibajidde kati Nabi sallallahu alaihi wasallam Usama amgamba nti wa hal taraka lana aqilu min riba'i abafe olowooza naye aqiru kubanga onamubuuza ya Rasulullah onaatukako eri ewuji wabeeranga Nabbi amugamba nti wayi Aqilu ayina akantu konna ke yatulekerawo Aqilu yali omu ku baana ba Abu Talib kuba abaana be baali bana omwali Aqilu nembeera ne Talibu nga ye mukulu nembeera mu Ja'far ibn Abi Talib ne Ali ibn Abi Talib bana fa al-ithnani aslama wa hajara ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam ababiri omwa basiramuka bali bameka bali bana mwali Talibu ye mukuru wawe ne wabeerawo Aqilu ne wabeerawo Ja'far ibn Abi Talib ne olyokoleta Ali ibn Abi Talib bibana abo bana kati bana babiri basiramuka Ja'far ne Ali era ne basenka ne bagenda nani ne Nabi sallallahu alaihi wasallam naye Aqilu ne Talib bo basigaliri ku dini ya ujjajja era mukaseera mu lutalo lwe Badiri bafuluma bonna mu lutalo lulabo lwali oluzibu lwalimu abantu 13 abakafiri balimu atawona mu lutalo lero mulambo gutaalabika yali Talibu ye yabula bubuzi mu lutalo olwo lam yu'lam
akutila ye yabula ate yali mukulu waabwe kakati bwabula bwabula mu lutalo lw'e Badiri ate gundi yasigalayo Aqilu nasigala nga yalina ebintu nga biri mu 5 ate Abawarabu okuva edda nedda ng'eddiini tennajja baali balujuuju ati ye n'atandika kunywa mu mwenge nga bwatundako nga bwaggwamu ng'atunda kanti emyali yasigala mu mikono gyabwe nga beeyisanga bwe bakola ki nga bwe baagala kati buli kimu kyonna kye yalina kubanga etteeka karaaru yali emaze okuyita nti buli yenna aganye okukkiriza eddiini y'abajjajja baabwe kalaasi takyalinayo kantu laba Uthmani baabireka abaali abagagga n'abasigadde abalira kati emaali bwetyo neyonoonebwa mu berefa kati nabbi kyabuuza sallama amga naye awo nyini fasadara alhukum nagamba nti la yarithu almuslimu alkafira wala alkafiru almuslimi hadith awo nyini weva nabbi nagamba tinaye ro musiramu tasikira atali muki musiramu wakadhalika natali musiramu tasikira muki musiramu ya hadith twagireta kumbera eri eyasooka era ntujijuliza mumbere fanako bwetu ndolo chiwala muridhu Ja'farun wala Ali Ali ne Ja'far tebasikira ku bintu bya kitaabwe ontegede bulungi li'annahuma kana muslimaini kubanga bobo mbiri bali baslamse wa kana Aqilun wa Talibun kathiraini ate Aqilu ne Talibu bo bali basigaddeyo nga kitegeeza nti emali yali efuse halali boje bakola ki je bali tayyib fa innahu dalilun sarih ekyo nga butujirese hadithi eyo bujulizi bwankukunala ala anna ahla almillah nti abantu benzikiriza alwahida yatawarathuna fima bainahum kategede bulungi bakirizwa kubera bobo kanabokka bakirizibwa basobola okusikiragana wakati waabwe tolabye Talibu ne Aqilu we basakimu kubanga bo bali basigaddeyo ku ddiini y'obujjajja ate Ali ne Ja'far era nabo ne basigala eri okuba nti obusiraamu bwali tebubakiriza kujja kukola ki kulwanira maali waliwo yakubuza ekibuuzo luli bakuba yakibuuza programu wedde n'agamba nti omusajja bw'abanga alina abaana bana yekka n'asiramuka abaana abo bakyali bato bakyasoma bakola batya bakyali bato bakyasoma anti ani alina obuyinza ku bo ekibuuzo ndaba ngekitali omusajja yekka yasiramusa omusajja taata n'asiramuka mu kusamukako omukazi n'agamba abaana mbo tebanasya gwe sooka obeeri abaana banajja oluvannyuma kati wakati w'okusiramukaawo omusajja n'afa anti dalilun waliwo ku kiri kyokka kiri kyoyogedde ekyomukyala okugamba omusajja nti ekikiti kyekabulazi nti omukyala yalinga yafuga amaka kubanze bwensiramuka abaana bange babeera nga bakyali bato tebannaba kwesalirawo okufuga amaka kuyitirivu nnyo ennaku zino osanga amaka mangi sebo nga bona oyagala kugendako ne haji Makka soko yogene haji ati oyo kituufu naye twebuuza abaana bamwenna naye waliwo alinako portion ennene ku baana era abeera nesse nanti kati wafiiridde nga seye tekoze nga tekoze no abaana khalasi bwe banaakula bajja kunnyonnyolwa kuba bwe tebanatuuka myaka gyesalirawo obusiraamu tebavunaana era basigala ku milla ategedde bulungi kubanga omwana bw'azaalibwa ku kyokufuna akadda otugabire emaali y'omusajja abadde omugagga abadde alina gundi abaana nti okubagabira emaali bwe tuba bakugigabira awo emaali y'omusajja tusobola ogigaba shariatan ate abaana tetugenda balamulako muki ngati gaya abaana tebannatuuka mu myaka gikola ki gyakusalawo kuba nti bali ki nti banzikirize eno bweti ontegedde bulungi kubanga already bo tuba twalya ku aslu yaabwe yali yabuki yabusiraamu tebannaweza myaka gigamba nti myaka gyegino nti kale bannange baana bange nti songa bweti nebweti ekyo kyo abaana tebayingiramu kati bafuna emaali tekibakose bafuna la basa nebabeera nga basabako dda ku sande eyo balina n'amanyiri twebuuza abaana abo ekitabo kyabwe kyaggulwawo kyetusookeddwako bakulu baterekebwa bategeera beyawulira nedda khalas tebayingira mu hukumu kale kitegeeza abadde wa senior 4 ye nga oleda aweza emyaka 18 oyo mukulu yahe oyo tafuna oyo mukulu tafuna oyo mukulu kubanga olwedda ategeera bulungi nnyo mwana atuuka mu senior 4 abeera n'emyaka ekitonde nnyo 15 oyo fayiro eyo bemaze okuggulwawo alhamdulillah kakasa tumuzeemu era awulidde bulungi
نعم طيب so حديث ثالث حديث يوكساتو حديث أسامة بن زيد يري رضي الله تعالى عنه قام النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم حديث يجي تونغ كولي يود كويري ناتو واتو يجوغرا ده حديث عندنا حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث أهل الملتين بنو بجولي ناتو abuyitamu ku misomo gwa fegulio gwagwa nabbi yatugamba nti abantu benzikirize ebbiri eziri opposite obeze ekyennyume tezisobola kusikiragana abantu abalina enzikirize zitakwatagana ebbiri nti omufu wanzikiriza ndala naawe agamba okumusikira oli wanzikiriza ndala yatugamba nti temusobola kusikiragana wano yakireeta nga kiri jeno ahlul millatayini abantu abenzikirize ebbiri either esobola okuba ya busiraamu n'obulokole oba obukatuliki n'obuprotestanti oba obuseventh day oba okutegere bulungi hakadha نجم فإنهما يدلان بمفهوم المخالفة على أن أهل الملة الواحدة يرث بعضهم بعضا حديثنا وجي سوما نوجي نيكيرا يو ebe opposite meaning bwaba kugambye nti abantu abenzikiriza ebbiri ezitakwatagana tebasobola kusikiragana mafhumul muwafaqa egambe mafhumul mukhalafa agamba nti abantu abenzikiriza ekwatagana bo basikiragana ekinyume kyacho ye opposite yes ye opposite yachi kigeza totolawo opposite imirira exactly opposite college imirida naganti ekyokutano wali anna al-yahudi ma al-yahudi wan nasrani ma an-nasrani kal muslim ma al-muslimi kuba botunyo omunaswara no omunaswara wamu no omuyahudi no omuyahudi yani yoli babayise batibana babayisibani abagole engizigiza Judaism abo ibobo kanaboka era bo balaba boti obange iralabye kangami kiringa bona labo musiramu no musiramu okategede bulungi min haythu alwiladati wan nusra alwilayati min haythu almuwalati wan nusra okusinzira ku mukwano enkolagana ebeera n'okutaasagana oba n'okuyambagana oba okategedde yes nti ono banzikiriza yoli era muyamba nga kugamba alumirirwa aba n'okulumirirwa gyakola ki fayarifu minhu bo basikiragana in wujida sababul irith bo babanga bikwataganye n'amateeka agaabwe wakhtalafa ahlul ilmi fil kuffar idha ikhtalafat adyanuhum kakati tulabye bali abenzikiriza ekwatagana nga si basiraamu okategedde kal yahudi ngomu yahudi qaribun lin nasran yahudi no yahudi no munasara kakati ate butugandanga bawukanyize enzikiriza ngomu yahudi omulokole no mukristayo okategedde no muprotestante agenda umuyahudi no muyahudi walwa atakutegera mu yahudi manyi mulungi nnyo kumwa basoma irimu naye kati batatu ko mudala lyamu kituufu omuyahudi muzibu kubanjugira walone yagambako munne musiramu naye gwe oli muyahudi namugamba nzikiriza naye omwemanyi omuyahudi naam ye muntu ayagana ku ndagano kati alhamdulillah kati oli ayakona ku ndagano muyita muyahudi naam kati omuloko tugende ku mulokole omu seventh day oprotestant omukatuliki atambulirawo bategedde abaffe abantu abo nga bwe tubogedde basobola okusikiragana in their cross sections nga tugambye nti omuyahudi asaze omukatuliki asaze n'ava mu bukatuliki asaze n'ava ku side y'obukatuliki ng'agenda kusikira mulokole ne tugamba omuprotestanti agenda kusala alabya amazima anadda standaba kukyuka alabya amazima kusaidia waabwe conversion najavudde alabya amazima ngali bwa munne kuba sebo tamala gakyuka okujjako nga alina walabya amazima naam ngalabya amazima bwa munne kakati abo abasiga kugalimu basobola okubeera nga basikiragana ekyetutunulira walaks opposite way wa hadha alkhilaf mabniyun ala mas'alatin mukhtalafun fiha ekyabamanyi bangi bakyawukanamu ensonga eyo bajawukanamu ebigambo bingi wa hiya ahlul kufr
ملة وهي بينو بالي تمانغا هل الكفر ملة واحدة أم هو ملل شتى تويبوزات obutali busiramu ngojeko obusiramu kuba bomanyikiddwa abasigadde bonna tubakategorizinga okuba nti bali mu kategori yemu obo kategede bulungi tubatwala nti bonna bali mu muteeko gwegumu bali mu mutandira gwegumu tuboyogera omukatoliki noyogera omulokole noyogera omu Seventh Day noyogera omu Protestant bonna tubatwala nti bali kimu oba buli omwe alina gyakola ki gyagwa faman qala huwa milalun shatta yenna abanenzikiriza egamba nti madini ganjawulo n'enkola zaabwe zanjawulo qala la tawaruthu bainahum abamaze okukkiriza amakulu abamu muli n'ekigambo ekigamba nti abantu bano tebasobola kukisikiragana amadini gaki ganjawulo ontegere bulungi waman qala bal huwa millatun wahida naye ate oli abanenzikiriza egamba oba naba n'ebigambo nga bigamba nti abo bonna bali kiki bali kimu huwa millatun wahida nti bali kimu tewaliwo njawulo qala yatawarathuna yaba amaze okukakasa nti kitegeeza basobola okusikiragana okategede bulungi nti Protestant asobola okusikira omulokole asobola okusikira omukatoliki bwe katyo kitegeeza abaka amaze okukakasa kigambo ekyo fal aqwalu fil mas'alati idhan qawlan ala al ijmal ebigambo bino nga bwe tubyogedde binamu ebigambo bibiri okusinzira ku ndaba yamba bamanyi naye nga bijja generally nga tebimu kwawula wa thalathatu aqwalin ala madha ala al-bast ate mu bumpimpi in summary birimu ebigambo bibiri naye ate bwe tugenda mu bugazi nga binnyonnyoddwa ne bibeera nga bwe bityo bimaze okubanga bwe bitangazibwa biba bijja kuvaamu ebigambo bisatu okusinzira ku ndaba n'ennyonnyola y'abamanyi bayanuha ala nahwi taali katugezeeko okunnyonnyola okusookera ddala agamba alqawlu alawwal ekigambo ekisooka inna alkufra kullahu millatun wahidatun min alirith wahidatun fi alirith agamba yenzikiriza gamba nti abangi enzikiriza yonna ng'oggyeko obusiraamu abasigadde bonna bali kimu wabihi qala ta'ifatun min as-salaf banji bakyogera mu bamanyi abakulembera wa huwa madhhabu al-hanafiyya wa shafi'iyya wa riwayatan an al-hanabila njogera kuva ku saidi ya Imam Abu Hanifa kuva ku saidi ya Imam Shafi'i wa kadhalika nemu ku njogera okuva eri Imam Ahmad ibn Hanbali wastadallu ala dhalika bi adillatin minha bino tebabijja mu bbanga wabula bo balina obujulizi era nabo kubakola ki kubekwata batugamba obujulizi obusooka qawluhu alhaqu subhana bigambo bya Allah byamazima bitaliho mfuufu anti walladhina kafaru ba'dhum awliya'u ba'dhin illa taf'alu takun fitna إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير eyo twagira bye abasiraamu bwemba temwetaasizza temuyambaganye mwekana mwekka ng'ate bali bannammwe bayambagana nga gwe bw'obeerawo tebasobola kulabawo okuggyako nga balabyewo munnaabwe either nammwe mutayambagana munnange mba muleese fitina muba mwolekedde obuzibu n'okwonoona okwamaanyi okujja mu maaso gammwe okunene walwajhu min al-ayati annaha tadullu bi'umumiha ala al-wilayati bayna al-kufri aw al-kuffar jami'an ayeno bagireeta abamanyi nga bagyesembeza okuba nti bakakasa nti bali abasigadde bali kibinja kimu olw'okuba nti bwe babeera basinkaganye bayambagana oba bagatta wamu bagatta amaanyi gaabwe much as bava mu ddiini zaki zanjawulo ontegedde wal irthu mabnahu ala almuwalati wan nusra songa ate era obusika bumanyikiddwa twakiraba ku mulundi guli nti buzimbiddwa ku mbeera bbiri oba ku mpaji bbiri almadha almuwalatu omukwano ogubaawo wan nusra n'okutaasa wamu n'okulumiriranwa kati ate abantu bano babeera bakirina ekitegeeza nti baba basikiragana ebyo bigambo bya Imam Ahmad ibn Hanbali Imam Abu Hanifa wakadhalika Imam Shafi'i bebatuletera obujulizi buno pumma obujulizi obwokubiri
qawluhu tabarakahu wa ta'ala bali tubjuzira kunsongeyo Allah subhanahu wa ta'ala agamba fadhalikumullahu rabbukumul haqq oyonno ye Allah mukama wammwe owamaki owamazima famadha ba'da alhaqqi illa ad-dalal oyinza okufunayo oyinza okugana amazima n'osubira nti onafunayo amalala gataligo tekisoboka okujjako ogenda kubula buki fa anna tusrafun wal wilayatu huna wal wajhu min al ayati anna jami'a milal al kufr fi al butlan kamila lil wahida bwetuba tugenderedde okubeera nga tulaga ekkubo erya talitali yanzikiriza ya busiramu nti si tuufu tuli generalizinga tetujja kutunula nti ono protestant ye katomuleke ono ye enkola ye ya busiramu ono mukatuliki ye asemberedde nnyo abasiramu leyafu katambule naye era tugamba no enkola zonna kasita batabeerawo exactly tugamba sawaun bonna bagwa mu kiki mukikite ekimu nenamula esigala yemu otegedde bulungi fal islam dinul haq milla eddiini eno ey'obusiraamu diinu ya mazima era nkola ntuufu emanyikiddwa erina enkola eyawulidde wama adahu min almilali ate bw'obuvaako obusiraamu n'ogenda mu nzikiriza endala n'enkola endala dalalun walkufuru millatun wahida bw'oba bubuze kubanga obutali busiraamu nayo nkola esigadde eri wamu okategedde bulungi nkola esigadde eyefaanana yokka eyina ennamulemu oba kitegedde kitugeeza ti ennamula eriemu ey'enkola y'amadini agakoze eki ffe tugamba bugambi nti batil kifu okategedde bulungi tayib obujulizi obwokusatu era حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه لا يتورث أهل الملتين لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم حديث يتواجد به والوجه منه تتجمو bino bigambo bujulizi obuleteddwa abekigambo ekigamba nti abatali basiraamu batwalira mu kiti kimu mwe muli Imam Shafi mwe muli Imam Abu Hanifa wakadhalika Imam Ahmad ibn Hanbali emu kunjogera ku saidiye batugamba nti walwajhu min hadha alhadith bijiddwa oba ekigenderwa ekiva mu hadith eyo anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam bayyana annahu la yatawarathu bayna alkafir walmuslim nabbi wano yannyonnyola n'agamba nti atali musiraamu yenna tasikira na musiraamu ekitegeeza nti nabbi yageneralizinga okategede bulungi awo teyannyonnyola nti omulokole atali mugondi tebasikira na musiraamu obula yagamba alkufru milla wahida atali musiraamu yenna buli yenna akola ekitali busiraamu yenna ayingidde awo yarithu okategede bulungi seeka wama ada almuslim fahuwa kafir buli yenna atali musiraamu tumutwalo buli yenna atali musiraamu ali muzikiriza ya busiraamu tumutwalo okuba nti agwa mu nzikiriza era mu nnamula eyo wal kafiru yarithu al kafira buli yenna atali musiraamu era asikirwa n'oyo atali muki musiraamu bimafhumi al hadith okusinziira ku hadith nga bwe tugikola ki bwe tugitegeera wali anna tawrith al abai mu bujulizi bulala obusika obwaliwo ku saidi y'abataata min al abna okubanga basikira abaana baabwe wa abna'u min al-aba n'abaana okubanga basikira bakitaabwe madhkurun fi kitabillahi ta'ala dhikran amma bwajjanga bwogerwako mu Qur'ani mu kitabu kya Allah subhanahu wa ta'ala okwogera okwali kubuna fala yutraku illa fima istathnahu ash-shar' tetusobola kulekayo oba tusobola kuleka kintu kyonna okuleka ekyo Qur'ani oba amateeka kyegakola ki kyegaleka وما لم يستثنيه الشرع يبقى على العموم atecho sharia oba mateeka oba etteeka likiba kitalonzeemu kisigala kibuna eri bonna obuka tegeddaako kubanga wali bwabanga agambye nti alkufru la yarithu alkafiru almuslim kisigeza hadha lam ya'ti istithnaihi tewazziyewo okulondoba mu hadith bwolwa kizenga kibuna eri bonna eyo enjogera esooka n'obujulizi bwe tulabye n'abamanya abakyegattaka bagamba nti abatali basiraamu enzikiriza eri ki eri emu seeka kusinziira ku budde
simanyi nalibadde ngamba insha Allah tukome ku njogera ezo FBA yesoose ate ku mulundi ogujja tujja kuleeta enjogera ey'okubiri insha Allah ey'abamanyi tulabe bo bagamba ki biidhnillahi taala. Pal FM tukumsanzumenda ekola ly'omuntu wa bulijjo omukadde waffe Sheikh Umar Kasule tutunulya bannange ku nsika kubatakkirizibwa kusikirangana era nga tuli mu kanyomero akagamba nti omusiraamu asikira musiraamu munne era nga ekibuuzo ekyabadde ekya topiki ya leero nti abaffe omusiraamu twamulabe tasikira atali musiraamu. Sheikh neddira ekibuuzo nti ate abatali basiraamu bo beesikirangana era kakasa kutandike naye okyojjukira kuva Sheikh yatandikidde yagambye nti nabo bayinamu ebiga by'abamanyi nga bagamba nti senga mu bo munda tebakwataganya mateeka nti ono muprotestanti ate oli mulokole nti nabo bayinamu ensonga bamanyi ki abafa abeeno ebagaana ekyeri abafa beeno bawa genoview bawa genoview okusinziira ku biriwo yagamba nti omu 7th day tasikira mu katoliki ate nga nebutunulira mu society yaffe era nakyo weekiri nabawo ate amanyi abalala ne bagamba nti ate gye bali bayina kyebakwatagana nakyo mu mbeera zonna nti annahum kufarun bonna si bantu ba shahada. Alhamdulillah kakasa gwetwatandise naye olina bingi byosobodde okubeera nga ofunamu olunaku olwaleero era olw'embeera yonna tetujja kubeera nga tusukka wano okujjako okubeera nga tuteekateeka kyetunatandikirako biidhinillah omulundi ogujja. Sheikh abantu obasibwa nakireero kkiriza mbasima bino okusookera ddala mbeebaza ababeerako tusaba Allah ekitiibwa okuganyulwa mu irimu eno njagala kubajjukizaako abamasomero n'abawalimu bonna abawuliriza semina y'abaana ba sabia ekyemusanvu ekyeddiini ejja ogenda kuyingirira wali ku Zamzam Islamic Primary School otuuka mu junction yawo boda ya 10 ngikuteeka wali ku Zamzam naku zombi zijja kuba 20 omwezi awo wennyini awo abaana kasita bamaliriza mock examination baleete bafune ku bawalimu ab'enjawulo babeere nga bwe batyo bakolebwa ku kitwanise darasa tasihiliya okubanguyiza facilitation bawalimu abana basettinga ebibuuzo abawalimu bava mu masomero ag'enjawulo amanyi omuntu awulira nti omwalimu agenda okusomesa bye basettinga awokeerako ate okukuba kuba bibuuzo kati era tusobola abakubuulira engeri ekibuuzo kijjamu omanyi ki oba bye bamu kubasettinga kubanga amasomero mangi galina abantu bakizaminas ab'enjawulo abamusinga bamugenda n'asettinga naye tetugamba nti agenda kujja kubbira ebibuuzo agenda kulaga tariika entuufu ey'okugoberera n'okunyumunyisa ebirala byonna omusomesa ayinza okuba omwana yalimu okutegeera omusomesa we naye ate mu budde obwo Allah n'amuwa n'asumuluka obwongo naga nti kino kyeyali yategeeza oba oliawo so inshallah tubagamba mujje omwana ajja kujja emitwalo 2 gyokka buli mwana ajja asobola okujja najjo tajja kufuna ne pamphlet egyokubaamu byonna ebina facilitating banga ate abinnyonnyoddwa bulungi nfunze ejja kubanga samare yakulivisinga mu kubeera nti ate bwatyo Allah musaasira ayite ebibuuzo bye ekyo nga kimaliriza kkiriza Sekanyonga okujja kwalira janga bwoli wangi nti okujja kwa janga bwoli oba kuliko akasente sikitegedde ekyo ngamba omuntu agenda participatinga and participant yenajja n'emitwalo 2 buli participant so inshallah bwe batyo bajja okubeera ate mmanyi nti omwalimu akikoze kiriza ekirala abatesitesi bangi seeka inshallah nze mbakiikiridde naye nga bebali bangi kiriza ensonga endala mbategeezera abakulu abagala okusoma Al-Hadiya Islamic Education Center weeri mujje bannange musome osome Quran jangu osome primary eddiini jangu osome thanawi obeere ng'osoma kubanga ate seeka ekiriwo ekirala naawe ayagala okusomesa nawe omusomesa omumulikusa weeguli wagamba osomesa n'omuntu abasomesa abaagala okuyinga okusomesa si nzenzeka abasomesa bebali ba facilitators abasoma turuku tadrisi abasobola okukuwa maharati tadrisi bakuwa obukugu n'obumanyirivu mu busomesa gwayagala okusomesa ayagala okuyiga okusomesa primary ayagala okuyiga okusomesa nursery ey'eddiini kuba abantu bangi tebagimanyi so tubagamba inshallah mujje mubeere nga bwe mutumbwe wandiisa musome ddamba nga nosidde emyezi 4 n'ekitundu mu mwaka oba omaliriza emisomo egyo kola ne practice nga bakuwanga ogenda osomesa obumanyirivu ng'obulina ebibuuzo bakolera ddala ssebo bakolera ebibuuzo bakolera ddala sibyakusaaga
omanyi omutali bibuuzo tekuba kusoma so tubagamba insha Allah mujje programu eziri ezo mbere nga muzisoma kale kambaliza n'amasimu gano wammanga yenna atuwuliriza osobola okubanga bwoti amasimu gano wowe nakyo weebuuza osobola okuyitirako ku 0772 86 16 87 n'endala 0701 20 nkaaga 93 n'ensimbi yayo 0703 asatu musatu chenda nsanvu mu mwenda chenda mu munana buterefu jakuba tufuna barakallahu fikum jazakumullahu khair assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam pal FM chukumusamba kutuzimenda ekola li mtu wa joy mukadde wa fesha kwa Maru Kasule tumwibaza namwe abuliza bafa kuva gitwatandikidde mbugano wanga miliswanyana Sheikh Mudhaffar Sulmani Dembe n'abala bangi ddala mukadde wange aji Sheikh Ofla Mudathiru Dimaster kwa Ihsan Education Center wamune musajja wonkwatanga bufaruku namusebo tubibaza okuberanga mubaddeko ku program n'abala bangi ddala batwatandikidde paka kati okuberanga mubaddeko eranga mutwaberanga tugenda maaso namwe so Allah subhanahu wa ta'ala kadeke mwaddeyo akabwa mu kisinga okuba ekirungi otogerera n'aba sports bayingiddewo kasitanda ba Ivan Ngasi manya azokubiranga ayogera seno engeri giyetegese muko omuntu era katumu omukisa gw'enjawulo aberenga atwala maaso tubagaliza ekire kirungi so Allah subhanahu wa ta'ala kadeke mwaddeyo aberenga kuba mu bulungi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.